eddimu ab'akakiiko ak'ebyokulonda batandise eggula eddimu ery'okusomesa abantu ku ngeri y'okukozesaamu obuuma obugenda okukozesebwa mu kulonda kwa 2026 ng'olwaleero babadde ku paalamenti. Ababaka kyokka boogedde ku kasoobo akaliwo mu nteekateeka eno era ne bagikubamu ebituli nga bagamba nti kitwala obudde bungi ng'obuuma buno busoma ebikwata ku balonzi ssaako ne mu kugaba obukonge. Dakika 4 okutuuka ku mmeeza ku bantu 12 bantu bameka abagenda okulonda oba tuli slow bwe tutyo. Ekyokubiri kyendabye machine ekola bulungi nnyo kubanga ngenzo okulaba obupapula bwonna bye bataddeko ku machine egambye clear ekitegeeza nti bibadde bituufu. Naye kati ekizibu kyendabye nti nafunye ballot paper 2 eza presidential candidate kati era ne votinga bonna mbutaddemu. So njagala kulaba electoral commission empadde bupapula bubiri ono presiding officer bajja kulondamu emu nti eno badde nfuuwo oba. Omubaka wa Mawogola South Great Namugga n'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Tororo Sarah Pendi bagamba nti kibatwalidde akabanga akuuma okusoma ebibakwatako era kino kiyinza okutaataaganya ebyokulonda n'okusibirayo abamu ku balonzi ne batalonda. Kalungi kuba bo babulese bupya babulese bwina backup kuliko battery 2 era obuuma 2 era batugambye bagenda kubaawo mu buli county egenda kubaawo abantu 3 be batrainize ku buuma obwo kituufu tubulabye nga bupya mundabika naye tumanyi nti obaddala bupya naye mundabika bulabikanga buki naye singa babulese mu budde ne batraininga abantu just imagine tubuzaayo just ennaku 27 kati fe bali kubabaka ba parliament banakadde eri wansi omuntu wa bulijjo wange semba bula akategeere ate nne kimulina okulootinga singa luno olugalo lubaako enkyakya kuba osobola okubanga owaata nnyo olima nnyo lubaako enkyakya bweluteekamu ne lugaana agambye leeta face esobola okugaana so ekyamazima electoral commission teri ready bakkirize electoral commission tugitegeeza buno obuuma tetumanyi kye mugenda kwa naye obuuma tebugenda kutuyamba as of now kuba buli omutana ya president nenjiteeka mu box ya member of parliament bwe baba bagenda okubala banajjamu eri ya member of parliament bagize eno kubanga machine yagiyisa dda bino byenjagala okutegeera naye biri ballot papers ziri ze bawa abantu 2 3 ekyo nakyo njagala kitegeera machine enesobola okulaba nti ono yalonda mirundi 2 kubanga abo kitegedde. Y'omubaka wa Fort Portal North Margaret Muhanga asiimye omulimu guno newankubadde yeemulugunyiza ku ky'okugaba obukonge oba obululu 3 omulundi gumu ekiyinza okubuzaabuza abalonzi okwawula akabokisi mwalina okusuula akakonge. Ebigenda kulaba omulonzi yani oteekako just your thumb oteekako ekinkumu nga toyina na national ID nataddeko ekinkumu nabadde sigize na national ID machine yona neeraga buli kinkwatako constituency gyenvaamu ne polling station yange nenvaawo voting at the first station nengenda ku the next kati awo wali directly elected MP ne woman MP awo wajja kwetaagako obukakafu bw'amaanyi kubanga omuntu ayinza okujja n'asanga nga nze kati Margaret Muhanga nyimirira mu direct constituency akalulu kange ayinza okukasuula mu woman MP box awo abakoze eki akasse kati awo balina okubeera vigilant ne balaba mbu akalulu koopiikinzaako kubanga obututte 3 at once aka president kikofiira aba yeeraga tolina kyona kyogambako oteeka wali ku kikofiira kati n'otambula n'otuuka ku the next awo twetaagawo akalulu bakaweereze kali kamu ogende ku direct oveewo ogende ku woman MP nga kali kalulu kalala naye ku lutwalo 3 omuntu ayinza okufunanga confusion omuntu atasobola kusoma ayinza okufuna confusion. Mu ntegeka eno akuuma kalina kusooka kukakasa mulonzi nga kasinziira ku kinkumu oba obwenyi bwe ne kakakasa akakonge ak'akalulu ate oluvannyuma lw'okulonda kalina okuddamu okukakasa obululu bwonna ng'okubala tekunnatandika. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.